oli omu omuyimbi gwe balabirako you were legendary ne bakwetaaga tebakulaba. Ani aga nti tebandaba? Ani yakikugamba? But you're not part of them and you don't. Are you sure? Tetukulabanga. Kakati yakikugamba ndoza tabeerayo. Nze omu ku baatandika gundi eyo. Federation. Okiraba? Nti twaliyo in the inception. Oba okitegeera? Obuzibu bwe nafuna later on nti nayina emirimu nyingi gye nkwasaganya. Kati nga twetaaga okuba nga tubeera ne meetings almost every day. Kati ne kinnema okwasaganya. Nedda mbisobola obudde mba mbuyina. Naye obudde nali si buyina. So I had to be honest nabo. Okiraba? Tunoonye omuntu ali available asobola okubeerangawo buli bamwetaaga. Yes, because nze believing ekintu kyonna oba okituta omulimu gwonna gutwale ng'oli ready to deliver 100%. So oba toli sure nti ojja kubaawo beera wa mazima. Etuuse mu parliament, do you think tulina gye tulaga? Kuba recently 2 days back Kenzo yabadde mu parliament, Shiba yabadde mu parliament, ne Uma nayo yazze mu parliament. Do you have the way change okugamba in brief kiri nti federation eyo bwe twali tugitandika twalina ebirooto bingi okutereeza industry yaffe kuba ebizibu tulina bingi, but it's a process. So nze kyensaba nti omukulembeze waffe wamu ne vice ne team yaabwe tubawe chance bakole, kubanga tomanya nze mbaddeko mu meetings nyingi throughout my career nga bantu bagezaako okukola ekintu ng'ekyo naye nga somehow tutuukaawo makati things don't work out, mwawukana olina ddeeri oli alowooza kirala onayagala kirala. Naye ndaba ekintu Kenzo kyakoze for starters nti asobodde okukeepinga abayimbi bano in the same place all this time. Okitegeera nga tewali complaining nga buli omu ali passionate. I think tumuwe chance. Nze ndowooza ayina ekintu gy'akitwala and I believe in him. Emabegako tubadde tulina music battle ey'abakyala ababiri era baatugambye gwasobola Sindi. Kati nze bannaye mbasaba ebintu ebyo temumbinteekamu. Naye temubinteekamu, badde nsaba temunteekamu bintu ebyo. Simanyi asobola ani, simanyi ani asobola ani. I think I'm beyond that. Navaawo. I don't think ng'omuntu sigezaako kuzaala wa muntu naye ng'omuntu I don't think there's anything I still need to prove to anyone. However, abasalawo okola battles nabo, I mean, it's fine. I mean, it's a money making thing, it's a business. Watch together. So my two sisters are, by the way, much richer today as we speak, which is good. So it's like it's a part of experience bakule. What do you need? I think nokukula simanyi nokukula ndoza kubanga oyiga the spirit of to fight. Some of us are a bit laid back. Together, but I mean, chemwagala ndoza chebabawa. The audience seems to love it, right? Twabadde nazawe mabegako one of the youngest lady eyakajja mu industry ate nga akola bulungi n'atugamba ebintu bya bato bya dda era bitukosa abandi badde tukuŋŋaana tuli mu kweyuzaamu. What would be your take about this? Byeyongereyo okuba bitandise okudevelopinga waliwo ne batejja eya Chameleon ne Bebeku. Nze ndowooza buli omu akola kyayagala buli omu ekimukolera. Anti so agamba abantu kyakukola kuba abantu bonna bantu bakulu. Yeah, I may have my opinions nezange. Okitegeera ziri personal. Yeah, naye omuntu omulala ayinza okuba nga tekimukolera ye nga ayagala bato agikole. Buli omu akola ekimukolera. Akatale ke kangankuta tufuna ebizibu mu industry ne tutuuka ekiseera ne twaba nga twetaagayo energy tufiirwa tukola ki. People say that you normally miss. Olumu tukusubwa. That I miss what? Kufiirwa mu bizibu ebyenjawulo. Where is Mami Juliana? Mami Juliana. Bo babeera bali awo batudde balinze nze. Nete bikutuukako oba tobiwulire. Gw'omanyi otya nti ŋŋendayo? Waliwo ennyimba ezimu zembeerako. Nganza omuntu kale. Entonotono. Ate kambabuulire okusaasira omuntu. Tekitegeeza nti olina kubeerawo mu kamera. Tekitegeeza nti kamera zirina kubaawo. Oyinza n'okugenda nga bamaze okuziika. Okitegeera?
buli omu alina engeri gy'asaasiramu abantu nga bafiiriddwa ate ekiramu kye mutamanyi saa kayita kajanja kuba bayinza okugaa ate njogedde bubi olaba wano nga wakafiirwa abantu babaawo ne bakugumya nkyogera kuba nkimanyi naye essaawa woviira wali okuteekayo omuntu nodda ewaka buli omu aba agenze ewaka batandise okutambuza obulamu bwabwe because people move on okimanyi nti that's the time they need you the most okimanyi nti basinga okwetaagira nze abantu bensinga okujjukira mu kufiirwa kwange okufiirwa kwe nalina mu 2014 ne dadi wange bwe yafa edda luli abantu abasigalawo wano nga batubeererawo okitegeera ne bakuba ne bagaa yana ewaka bampita yana ngenda musasulira school fees for the next 2 terms abo mbajjukira nnyo so okubeererawo omuntu afiiriddwa it is not always wano mubeerera kamera biki no nyinza n'okugenda ku church nga tobaddeeyo okitegeera sagana byogerako kubanga nze siraba lwaki mbiwa credibility abantu beboogera kubanga nze neemanyi okitegeera abantu mbabeererawo mu ngeri yange so seetaaga kujja kwewozaako kuprovinga ku bantu bembeererawo beemanyi. You also have a question? Okay. Yeah. Naye okuba nti ba inspirinze tetulaba abawala ennaku zino abaliwo bali mu kulwanagana gwe wakikola otya okuba nti gwe keeping oli clean? I wouldn't want to claim that I'm clean. Saagala claiming nti nze ndi clean, nze ndi perfect. Buli omu abeera ne faults ze okitegeera I'm sure nange nkozeeko ensobi ezange mu industry so nabo bajja kuyiga mpola ebyo bakoze obukyamu bajja kutereeza as they grow as they learn kubanga ebintu ebisinga tuyiga tukula okola ensobi n'ogwa n'onubuka n'oyiga n'oyimuka n'otambula n'ogaa kati wano ngenda kutereeza ngenda kukola bwe nti so mistakes mweziri nyingi mu industry mbayimbi abato nenze I always like to give people chances bamala ne bakula ne bakyusaamu. Biki ebyo by'oyinza okujjukira n'ogamba nti nze nakola n'ensobi yensonga lwaki nagenda nengenda mu musical break because abantu bagamba wagenda mu musical break oba ensobi zibakola bagamba nakola ensobi nengenda musical break simanyi bazaala ensobi but nze ng'omuntu bwe mba ngenda mu musical break mba nina ensonga like eziri personal zenjagala okukolako oba okitegeera oba oyinza okugamba nti the next 1 year njagala kuwa family yange time njagala kuva mu industry mpumulemu oba oyinza okugamba nti the next 1 year njagala genda kyesinga project endala oba okitegeera. Onansomye okubuuza akantu kano omukolo gwa ddimami omukolo ki twalaba watu ezzadde aba industry n'esiima buli kimu kyokola ky'omanya nti abantu bakulaba bakwagala kati tulinze omukolo gwa ddi siwulidde kya